oli otya? Nze siri bulungi. Kyekirwaki toli bulungi? Baana mmwe tufa tuggwawo. Mufa mmwe baani? Nga bannayuganda abawangalira mu nsi z'Abawarabu. Buzibu ki omusinga okuba nabwo? Baganda baffe battibwa nga bumunyeera ne baddizibwayo box ku box Ntebe airport yonna aziikibwa. Ate bandi baziisewo era emirambo girina okudda. Ansayininga contract n'Abawarabu kukomyangawo wano mirambo oba. Kyo Bambi bafubye okuzza emirambo. Funeral service oba consolate. Lwaki muddukirira nnyo afudde? Lwaki temuyamba oyo abonaabona? Ng'embeera tennabeera mbi nnyo lwaki temuddukira ku embase? Embase bw'oba tolina ssente toyambibwa. Olaba bafuna obuzibu nga tebalina ssente bakola bati. Tewali ataasa basibibwa bali mu makomera abalalu bali Saudi Arabia bayitirivu. Gw'obadde okimanyi twaliyo Abannayuganda ng'ekifo ky'ogenda tisi ku embase y'e Uganda agenda ku embase y'e Kenya Saudi Arabia. Kati nsonga ki esinza obbajjayo? We need justice for our sisters and brothers. Naye maama aba batafaayo tugenda kikola tutya? Mikwano mbadde nina ekiteeso. Teesa tuwulire. Tulye wamu eddoboozi lyaffe nga Bannayuganda. Mikwano muveeyo twekubira enduulu. Ku social media mukutu gwonna tukube enduulu. Mukwano social media nga banyumirwa nnyo amazina. Ogira okola vidiyo ez'ekisirusiru ng'obulamu bwo bugenda. Gwanga mujje. Tufa tuggwawo. Matuggulo olutalo ku embase ye Saudi. It's time for you. Embase ejjudde Bafiripayini n'Abayindi. Eno embase yiibwe kubanga tetulina kye tufunyeemu. Embase e Saudi Arabia ekolayo mulimu ki? Muli ludda wa ddala embase? Ensi zigenda ne zirambula abaana baazo. Ambasada tolabikako. Baana bameka Bannayuganda abattiddwa. Lwaki mutukaabya? Omulimu gwammwe kati obudde buno Saudi Arabia guli 0%. Batuleetera okulowooza nti munnayuganda bw'afiira mwezi ensi bo tebalina kyakkolawo. Omusolo mutema munene bwe tukaaba temusituka. Nkuba kyeyongaawo omusolo mungi ne kutavaako wadde ekikumi ekimuyamba. Olulisiivinga ssente z'abawi b'omusolo awa mwana w'essente ng'agenda mu Amerika yeerira ssente. Bannayuganda bwe tutasukiremu ne tubeera nga Abafiripino kye bakoze tukyafa nnyo. Mikwano ekimala kimala. Enough is enough. Bannange ebitongole n'ebyenjawulo mugenda kwetereza by force. Olutalo twalujje ku Museveni. Alutaddeko mmwe Museveni baawe emirimu temutakola mirimu giteekwa kukolebwa. 2023 tetwagala muntu yenna ayina ngalo nkyafu. Go wash your hands. Buli omu woli sharinga video.